If you believe in God, wawakiriza Katonda omukulu wali ku mukono gwo. Waliwo story emu ngenda bayimbira eno kesisi ye tetuleetako okundiizaawo tuli wano. Waliwo story emu ngenda bayimisa story bbiri. Esooka Jesus yali asairinga mu lyato nga balina gye balaga n'ababuulirizwa be. The storm came so high nga Jesus yeebase. Eryato ligula bisi ne lyewujja
ne bagezaako bera bagezaako ne balema nga kuwadde kano katwale ne bagezaako byonna balabiremye bamaawowaali kitaffe zuukuka and Jesus settled the storm. Buli abantu alina kyayogera oyogerera bwereere nange ndi muntu. Let me be. Mwebale nnyo kubaswaza yo. The next story. Next story of David and Goliath. David nani? Ne Goliath. Goliath yefuula kibanda nga yefuula ali untouchable, but God didn't touch him. God brought somebody very small n'amukwatako n'amulaga nti you're nothing. Dawudi yagamba bw'asobola, buli omu n'amugamba bw'osobola oyo kibanda oyo naba mumumpeemu. Mukama alina amaanyi, tuli b'amaanyi bakyali bange. Yeah. Story of Semayo. Yeah, Moses. In tribute of Moses Radio. Mutuma abaana amannya amugenderera. My name is Joseph, father of Jesus. Omubazi abajja najja watali mulamwa n'afuuka kyenfuuka. None of you can stop me from being the testimony of God's love. Temusobola ebyokuntiisatiisa mubiveeko. I am a testimony. I am a testimony. I should be dead, but I'm alive because I got a job to do. Moses yali bandit mu Bible. N'agenda n'azza emisango gyali mingi nnyo. N'adduka n'okudduka n'agenda mu ddungu for 40 years. Myaka gyali meka? 40. Ne yeekweka nga buli mwayagala mukola ki? Mutwala mu jailhouse. Ne yeekweka. Moses ng'ali mu ddungu yatula wansi n'aba burning bush. Waliwo akati akookya naye nga tekaggwaawo. Moses n'atulanga mukwana we naye banoonya bakibanda banoonya n'asembera yeetegereze. Mwana wange mwenna abali mu lugogo lwa leero, be the bush and never burns down. Mubeeremu omuliro obunyongo butaggwaawo. You got a job to do. You have a very big job to do. Engalo za Mukama tuziyiseemu. Kati mwabatakubi muli baani? Bakibuga omumbale baweza. Engalo za Mukama muziyiseemu. Bategere kyentegeeza bulijjo. My name is Joseph. Kati we tumalira wano era shebe nkoze ki? Ne tenakola ki? Tenakola ki? Omuntu oli musajja mutwale mugwe. Ojje mutwale musajja. Twende!
teri bubi teri bubi abakyala mubaveeko abakyala mubateeko abakyala mubaveeko abakyala n'abasajja mubaveeko abasajja mubadde bayiri 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 mabiti biti muwawati mabiti mana mana abajala mubate abajala mubawe ensibi mubawe jona jona muwe mama eja mumute abajala mubate Muona sana familia imenyeka abakyala mubave kuli Wanika, twende! Tuende matawe
saluka banange bwabawo omusego obutasiima balamu ekyo no kigamba rediyo nalowooza nti nimba ebirungi tukola amakulu ageyoyolekekona walayi kolera uganda ebijesebisayoka bwebabuuza bwabawo omusego obutasiima balamu